Okay, abatulaba ku DJ Senior B TV, yenze kaninyi DJ Senior B. Once again today with a very interesting chat. Era this time around ndino omusajja omukugu mu audio visual yakuguka mu bintu by'ebifaananyi ng'okiraba w'okiwulira. Mukulu bali ku ddembe Douglas. Ffe tumumanyi nga Uncle D. Tugenda kwogera ku bintu bingi nnyo. Gwalaba vidiyo eno nga osondezigula data olaba intaneti ofuneko ekyokuyiga. Eno yemu ku vidiyo z'otajja kwejjusa oba ogirabye. Ensonga lwaki emiboozi tezijja ate zikyajja nnyo. Ky'olina okukola subscribinga, sharinga, weereza munno alabeko olyawo ayinza okufunamu ekyokuyiga. Nyongera okujjukiza nti buli lunaku olwokubiri tubeera ku Da Point Bar e Buwaya ewamooti abasinga bayita ku birawuli mu Kikaaya. Gwolusala obusazi bwoti Nakiwogo ku feri oba ku kidyeri oba mu lyato ng'odda Buwaya. Tawuni esooka ebbaala erimu esinga okuba ey'akabi bagiyita Da Point Bar ewamooti. Buli lwakubiri ebeera bucket night bwe tubeera. Ate nze buli lunaku olwokutaano ambeera ku Login Lounge Galuga era nayo ebeera bucket night. Ababeera ku Ntebe Road ng'oli mu bitundu by'ekitala bayita Kawuku around there. Tuchakalira ku Galuga Road, Login Lounge Entebbe. Ate olw'Essande tubeera mu Kikadde era ku Login Lounge. N'ebifo ebirala byonna gye tubeera nja kutumirako muganda wange Christopher ogamba otya omugaga ku Naha era e Buwaya Naha Crystal Residence nti webale nnyo emirimu gy'otosaako emikono era nja kutumirako Malaika Cakes ogamba otya Malaika Cakes big up on yourself. Nja kutumirako mukwano gwange omulala DJ Sense oyo atunda buwoowo oyagala kuwunya bulungi okoye kalalume ku mubiri gwo weekwate DJ Sense akuleetera obuwoowo newobanga akawoowo akalaba mu firimu kali kebakola mu firimu nga bw'okeefuuwa buli akulabako atandika okukola sex akawoowo akakuleetera kaba kakolera France kabbeeyi mukko naye waliwo abasajja basaddaaka n'agamba nze akonkagala kama mbaya ni mbaya. DJ Sense akakuleetera n'obuwoowo obulala obw'enjawulo obulungi obukunyisa obulungi n'ogenda okukwana kimami nga kigamba waawo olabika bubi naye ate owunya bulungi tukoze tutya. DJ Sense mu mbeera eyo abeerawo. So ne bakyali bange abalala mwenna big up on yourself agamba ati Dan Starboy njakutumirako bakyali bange ba DJ b'omu Ntebe mwenna big up on yourself agamba ati DJ Secret Code nkwagala nnyo mwana mama. Salute on yourself Uncle D. Sebo. Sansa okulaba. Nange senso basa. Biri bitya? Ebibadde bibi. Obudde weebuti edda nga tukula. Bwabanga budde bwa kugenda mu nnimiro. Era twatyanga nnyo okuva ku ssomero tudde waka tugende tulime. Twatyanga nnyo eyo holiday esembayo kuba mpanvu nnyo erimu ennaku enkulu naye zigwa mangu zibanga flash ziti mwena muzeesunga naye zigwako mangu abazadde ne babafuna ne mukuba ekidima. Wakulira okubye ku kidima? Nakulirako ewa jjajja mu Kiteezi eyo so ekidima nkitegeera. Ne mu Kiteezi nga kibuga wana wayisa Kasasiro? Gwereko oyo Kiteezi abantu gwe balaba kati ne Kasasiro nga tannagendayo kakuba Kasasiro agenzeyo wano mu 92-93. Yes. Nze nzaalibwa 85 kakati emyaka egyo egyasooka nalaba ekkubo eryo bwe balizimba nalaba engeri Kasasiro gyagendayo kuba twagendanga nnyo ewa jjajja okuwummula okuyiga. Abazadde twalowooza nga oba batutwalanga kukola kyo oluusi ng'okirabanga okubonyaabonya naye bwe kiri nkiraba kati nga nkuze nti kyali kya nsonga okututwalanga ewa bajjajja okuwummula mu holiday naddala eyo yasembayo nga bw'ogyogedde. Yes, eba mpanvu mukko. Nkimanyi baatusaliranga obubimbi bwali nga butonotono. Nabo babasalira? Nga bakusalira. Bo bakuba ekyabwe ekinene gwe ne bakusalira akyo kiraba okuze. Yes. Okay. Nze nekyato neewunyisiza nti oli waawa ne Kiteezi. Kiteezi awo wajjajja we nakulira. Omusajja ndi nzaalwa ye Ibanda. Ewaffe mu Angola awo Ibanda Kagongo. Naye Kiteezi Bukojja maama gye baamuzaala. Sijja kityanga bali ku ddembe twatulowooza baamu Wakiso Mpigi Mityana. Maama mukyala Muganda. Kati bwe nali nzaalibwa ne bampa erinnya eryo nazaalibwa mu mulembe gwa Muzeeyi Kagutanga Awamba.
Era ekimu ku kyagugumula maama wange okusindika Douglas ono gwe mulaba kyali kikompola ndowooza kyagwa mu luggya we banyumiriza ng'awamba baali barakisi y'ensambi eyo kati amasasi nga gavuga nnyo twali tubeera najja nankumbi gye baali babeera amasasi we gaavuga ennyo bambi ndowooza ebisa ne bimuyitamu ne bantuuma bali ku ddembe Abannayuganda bali ku ddembe ebyadda naye ng'erya bwomezi nereko eriko emirembe bwomezi kitegeeza bulamu ne Douglas. Okay. Yeah. Sansa kulaba. Nange sansa obasa. Bwe tubeera wano ku YouTube, okay. Abavubuka baba balaba video abasinga obungi bw'ateekako data naddala ng'ali yekka abanoonya video za porn. Yep. Abavubuka abasinga obungi abanoonya kiwala kirina ebbeere kirina ebbina ng'olaba Gloria Bogi. Yaliwo yate. Iyo no Charles gwe yayogerako nanga kinankole kirina ebbeere wekyava naye olwasi olaba bitrending naye nga tomanyi okwe byavudde. Exactly. Tuba busy nnyo ate tuba mirala. I understand. Ate naffe content gwe tunoonya aba mulala bwe kiri olwawo okuwulira trends ezo but abavubuka bajja kuyiga how to look for good content kuba YouTube eyo gy'olaba tinga tuli ku channel eno there is a lot of good content at least nkufollowing andaba olusi byojja oyogerako. Yeah man. Better to look for good content. Definitely. Other than wasting time and that. Exactly. Nga tukyali ku mulamu ogwo gwennyini. Yep. Njagala nkugulemu ko nkutwaleko wabweru wa Uganda katono. Trump yawangula akalulu. Yeah. Are you okay with it? Kuwangula kwa Trump, I'm very okay with it. Reason why tumulabyeko nga afuga. Yes. Ate ekirala nze nina ekintu omuntu kyayogera nansika. Trump yakulembezanga nnyo Katonda. By the way. Okusinga ku munne. By the way. Ate nze ndi musajja mukkiriza. Kati wali Katonda kiri kisinga kyonna. Bantu bangi nnyo bayinza okuba baali baagira nnyo omukyala najja kola history ezo ziba assumptions zaffe. Naye ekintu ekiri mu Katonda tekisaagisibwa era abavubuka abali eyo oba batulaba bagamba buli woli kulembeza Katonda mu nsonga zo. Oli ne wabalooza ojja kuba feria. Tosobola kulemererwa. Ebyadda. Tosobola. Wow, nice. Bwe tuddako wano. Yeah. Emwanyi efuuse emwanyi. Emwanyi. Twagiraba. Emwanyi. Nze ngakyali mu kyalo, ngakyali mwana muto. Emwanyi eyo batubanga tugenda tunoga emwanyi. Bayita binaffe wajjajja bintu kula. Nendowooza ku kyalo kufa abakyasigazaako ku miti gy'emmwanyi mu kiteezo omwo. Wow. Naffe twalimanga emmwanyi era Desemba yabanga mwaka mwanyi. Either kaamulisanga oba kalinga kataddeko. Kabanga kengera. Kabanga kataddeko nga kengerera mu Desemba yonna. So nange emmwanyi ngimanyi. Ne ssente zange ogimanyi oluusi jjajja yabayisaayisanga awo olweyo. Manya abaana atomba n'obuzeezeze bwamwe. Of course. Gikungula ensawo ziryako genda olaba ow'emmwanyi ayiseemu. Esi n'ofunayo olubafu oba ebbaafu. Kapoketi mani ne kakubaamu wali wonna. Alaale. Era naffe wekyalinga. Naye tetusobola kwendabirako mmwanyi. Era nga wogambye. Nawatawatanya ne mpatawatanya. Okakananga kira 5 enkutte. Kituufu. Nenjitwala ku Stenson. Ate very trading center. Ezalinga Stenson. Twala ku Stenson yawo. Lwaliwo omwami bamuyita Mukasa. Oli Mukasa nga agula ne girita. Kwegamba yagulanga buli kimu. Ne woba olina adiwe yange efaanana etya ggwe ng'ogijje wamu ng'agigula. Kati ng'emmwanyi ate zo yatuweeranga ddala ebisale eyo kiro ey'embisi yabanga ku siringi 3. Kati nga ntwala kira 5 enkutte bulungi maze watanya. Naye nga kiboka eyinza obeera. Kati ngendayo nga Mukasa mpa siringi 7 kange. Enkeera lwali lwakubiri kusoma. Ngenda ku ssomero kati kwolwo lwennyini ku Mande lwennyini nga Mukasa mpa 7. Ngamba 7 kano singa ngenda nakeeka bajja kalaba. Nkoze ntyo okuba nga kaggwawo tokewaka nga sikalina. Okalwanyise. Ng'ekirozo kijja nga
kusomero tetwalina mupiira guno football kati nga twegomba Supertere Supertere njijukira nti mu station yawo wenyini wabaweera abagezigezi tebabula babamu nti nze mba kugendere mu station mpa kugendere mu center kati mu center yo yabanga town kati ate neneko kugulire Supertere nga alina kusotawo kamanyi ga kifuba ne nga walako kati nansaba 14,500 Supertere ya 14,500 bimbeera mu transport nagenda nandetera Supertere kati nagisuzana ku muti gwa muyembe we bati mu katimba kayo nakero okuva ewaka ngenda kusomero ne Supertere ate bagisamba mu emeka ngeyabise kakati nalina mukwano gwange yona erinya ndyerabidde naye yali mukwano gwange era yankubyanga kibooko nga bwansooka ewaka bankuba kibooko munna akuleseewa nga baita na muganda bakuleseewa kati era yansooka yeewa kati yali tamanyi nnyo byakusamba mupiira kati tusome twalina abasambi abali ku school team kati wenaleeta Supertere be bagisookamu kati jukira nze nali muntu nga bo bakulumu ate bakabi kati nga nno beegulako bawe Supertere basambe babe bakwano bo kati bagisamba bagikuba mungu mu 2-3 ng'eyabise ngamba naye walese ekintu kivundu naawe bakubye bisi kati jukira ono bwade wange Saamu waamu nanga mwana bali basitaka basambe ffe tujagenda naye waka anti yayabika tanasambamu nanyiga nansooka yewaka nga batutadde ku 10 nendo tuke waka nga yaloopye dda naguze Supertere yagenda n'agamba nabye sente nengula Supertere anti ffe twagitanga Supertena nengula Supertena abaana bagisambe bajabiza sina yadde $5 mbuntidde n'okudde waka kyevandeseeyo uli awakuleetera eminyira naye nga ate twali tutambula ye nga ndi mu maaso nze njukira ye alina pulaani ye ayanguyiriza nze nzija nsoma ndimu ne bugaalo wano lwedde essomero naliwambyedde emisana akasente kabaddewo biki kati oli mu luvimbo embooko yanyooka ewaka ne bamuza gye najje sente zigula Supertere okakananga soogere nti emmwanyi yabikoze emwanyi yesu bangi ekyusa obulamu ebayirawe kituufu nnyo akasukaali ku kyalo nzijukira twakabeeranga nako alaali naye nga nsonga nti yamwanyi batonanga musito wange baamu emmwanyi lujjanga lubaamu emmwanyi muzaanika ne muzikuŋŋaanya ku kitundu baali twalina ne we baanika mu Luganda simanyi kiwe bakiyita naye jjajja yali yazimba akantu nga kaseminti naye nga twanikawo emmwanyi ate kati mmwe mwali baddonimu jjajja mwasimetinga space okwanika emmwanyi jjajja yali ddonimu kuba yali injiniya wa nguudo era ng'ennyumba nnungi va ku bino ebisembo era bw'ogituukako ezo ennyumba za mwamba ezedde ekyaliwo ekyaliwo waaw ffe twayanikanga mu luggya mu nfuufu era ng'enkuba weejja tutega emigogo bwe tuti ne tutayiriza eri egundi ettaka ne litayingiramu nnyo twawonawona n'emmwanyi back then omuvubuka nze ngeyakulirako mu kyalo nga kyangu oba kizibu okuba ne ssente wabanga mugayaavu naawe kenyini wakimanya nga nti oli mugayaavu kituufu bw'obanga mukozi gwe yabeeranga example ku kitundu nga abantu abakulu bakwogerako bagamba lwaki mwe temulabira ku mwana wa gundi so mba amazzi nafuna akasente ke okitegeera kola gino emirimu n'abaawo exactly muganda wange Paatu Paatu nga yegombesa abavubuka ku kyalo nga yavuga eggaali empya weebale yasooka abavubuka abasinga okuvuga ku piki nga yagula kameeti najja nakaawo n'akola booda Paatu n'azimba enju kuba amataffaali nga musajja mukozi kati ate ffe twaddangayo ku ssomero naye yalinga musajja mukozi kati lumu ne ngomya bannange ne mbagamba tujja bituukako lwakuba Paatu ye tasoma kino kyalina okukola naye ffe tulina kusoma
otujja tuka wate tumuyise. Wow. Yeah, that's the encouragement I gave them, and God has been faithful. Nice. Naye olwaleero luno omuvubuka bw'abatazanye ezzaala either afunayo sugar mami oba amaliriza akoze emize egitali mituufu olw'okwagala akasente. Ki ekyakyukamu? Ebintu bingi. Kyenyinza okugamba foundation ennaku zino oba foundation y'omuntu oba omuntu okuva gy'avudde oba gyenvudde we gye yatandikira obulamu kiditamininga nnyo obulamu buno ate obw'okkula n'obw'ekivubuka. Era bw'okula biki bye walaba, ani yakumentaringa oba ani yakuyamba, baani abaakubuulirira, ani yakugunjula, biyamba nnyo. Kati fe olaba ekyatuyambanga ennyo obugunjuzi bwaliwo nnyo. Kugunjula kwali so strict. Ng'olaba nti n'ekyalo kyagonjolanga omwana. Twakulira mu regime wezi. Naye ojja kwesanga essaawa eno abaana bakulidde ku TV ze zibagunjula. Bazadde be baliwo oluusi tebali available. Balekera bakozi. Naye dda it was a communal responsibility. Ebikomera tebyalinga nnyo common. Byaliyo nti byalinga nnyo common. Nga tokisangasanga. Naye ennaku zino embeera zireetedde abantu ate okukyusa ki environment. So ojja kwesanga nti abavubuka abamu akulidde mu mbeera ya ghetto, avubukidde mu ghetto, language gyawulira, ghetto temuli malimiro, talina amu inspire nga bwagenda ku ssomero limu banne ba ghetto. Sigamba nti ghetto mbi. Naye omuntu yeesaako ku background ye ey'omuzadde, guardian, waba talina bazadde oba ba caretaker, naye nga balina obuvunaanyizibwa. Ojja kwesanga nti abazadde b'ennaku zino abasinga abamu obuvunaanyizibwa no. Alina embeera gye yakuliramu, kuba kati ffe bazadde emyaka gyaffe ffe abazaalibwa mu 8 essaawa eno ffe bazadde. Bazadde baffe kati baafuuka bajjajja. Ojja kwesanga abaana abasinga abali myaka gyaffe generation yaffe kati yeriwo be bazadde. Kati oba tewagunjulwa, oba tewakuzibwa, tosobola kukuza mwana, tosobola kukuza balala. Bw'oba wakuzibwa osobola oyamba abaana bukanyiza. Tosobola sanga mwana wange nga takola kibanjigiriza nga nkyali muto. Nina ebintu byenzijukirirako, nina ebintu byendaba ne ngamba kale wano nenze ne bankoze ekibi. This is good. This is good discipline. This is good foundation kyenyiza okuwa omwana wange. Nzera omwana wange bw'omusanga oba omwana wa munnange oba bwe twasomba generation yaffe tosobola musanga ng'akola ebintu by'otamusuubira. So background ziditamininga nnyo. Era obwo bwe buzibu bwe tusanze nnaku. Omuntu omuzadde yenna waba teyakuzibwa ajja wemula ng'abaana bawulira. Ojja ssanga nga n'obwana bumansa entungo. Nosanga akaana ngetomanyira naye dda ng'okyogera emboko abajja kuleeta akuweeweenyula akuze n'ewaka ze kuulye. Bwe bagenda kwerusi naye bakulire. Kati kwegamba entiisa yalingawo ey'abantu okubaamu ensa n'empisa. Ojja kwesanga essaawa eno tekiri so nnyo common. Batono nnyo. Kituufu nnyo. Kati njagala nnyo tutunuulire wano omuvubuka. Omuvubuka ono atafunyeeko mukisa oba oliawo gw'okukuzibwa oba oliawo yadde yakuzibwa naye nga teyalaba ku bulamu buli obw'okwebeezaawo yadde twabanga mu famire naye ng'enkakalukana gy'okakalukana obanga ali wekka. Kituufu. Naye nga taata waali mama waali baganda be weebali naye mukolanga famire naye ng'emirimu gy'okola obw'omu bw'oti bw'ogibalamu obanga ali wekka. Omuvubuka w'ennaku zino abaddewo atya mu kuba nti embeera si ya bulijjo, embeera si nnyangu, embeera si ya layisi. Ayeeyiiza atya? Bw'otunuulira kati ekiriwo kinyambye nti ebintu bye tukola ffe tulina background kwe tuvudde. Obutamanya abasinga bayinza okuba bamanyi nga engineer. Naye obulamu mbujje wala nnyo okutuuka ate wano wendi. I started as enomu muvubuka nga bwali. Naye bwe natuuka nvubuka ova mu masomero otandise kati okuyingirira high education. Waliwo ojja mu VAC n'olaba obulamu bwebweru buli butya. Amazima amatuufu ngamba omuntu oba Mukama akwadde ekisa n'osomako. Teweeyinulira nnyo kusoma. Kuba bw'ova mu ssomero. Nze nafuna ekizibu nti we naviira mu ssomero nnyingire university. Bakadde bange awo we baafiira. Era singa saalina muzira senga wange kunkwatizaako n'abantu ab'enjawulo abankwatizaako ze university yandiganye. Naye nina omuzira wange eyo sitera mwogerako naye nina omukyalo omuzira. Yanfubako n'agamba ono omwana wa mwannyinaze tajja kupowa.
nensoma nefubako kati ekyenalaba ebweru awo nze nakolako ku mirimu egy'enjawulo ngamba abantu nasitulako nze kunku babisiki napangako ku mataffaali napootako twatemako kunku ebintu ebyenjawulo naye bw'ogenda transitioning okukola nnyo okuno okuyigiriza nti nemba afunye mulimu gwa office basobola okukola ennyo kati omuvubuka yenna kintu kimu ne oba okulidde mu famire kuba nze nakulira mu famire y'abaddoni muzeeyi wange yali yakolamu famire yaabwe ng'eyinamuko baganda be nga baakolamu it is just unfortunate nti tebaalivinga bulamu okuza abaana baabwe olaba ku adulthood way yaabwe tubeerewo nga tubeebuuzaako tukola ki tibaafa mangu naye ate twasigaza abantu betusobola okuba nga twebuuzaako era famire ziyimiridde naye kyatuyamba nnyo okuba nti omuvubuka ofumiitiriza n'omanya wadde nva mu famire nga ggwe oba njavu obulamu mbuyimirizaawo ntya weetegeere weezuule weemanye naye oba oli mugagga si byakutambulira ku maali nze kasita taata wange alinamu let me tell you balabyeko abaana b'abagagga nga bazadde baabwe babalekera emaali edobonkana and it's all in ashes nga talina nakyeyekoledde abalala ne bagitunda neggwawo bugwe lwaki tolina magezi mazaale so okufumiitiriza n'okuba ku magezi amazaale n'okumanya kikyoli kikulu nnyo n'omanya nti wano wentandikira nina okulivinga obulamu reality Uganda yakaawa Uganda naku zino oba tokoze tosobola kulya oba tokoze tosobola kubeera bulungi eri abo balina eŋŋambo egamba oba tobbye tosobola kubeera bulungi but abamu tetubbye kubeera bangi tebabbye kuba bulungi tetubbye kubeera bulungi tukoze smart brains smart work and smart hustle n'okola n'oba strategic kuba emirimu mu Uganda weegiri era nze ngamba nnyo abavubuka nti yatunulira ebikwetoolodde emirimu weegiri naye kubakubafu amaaso gaffe tugateeka eri netulema okukola bino ebisookerwako so weteeketeeke wepositioning skills kibusobozi kibwolina currently obusobola okutrendinga kuba oyinza okugamba ne Uganda tomalaako obanyiza okuba siina mirimu sigiraba naye kiki kyosobola okukola nga n'okukeera obukeezi okwala obuliribu okukeera obukeezi okunaaba ebintu ebyo byokola ebiri binenge ekyo ekibikutendeka kubeera bwe banaakuwa omulimu olina okukeera n'oplaninga olina okukeera no-executinga olina okukeera no guidinga oba olina obumanyirivu bw'olina bibaako okuwa reports kati ojja kwesanga abavubuka abafe abasinga ebintu ebyo ebisinga oluusi bagenda mu ssomero bayisaamu mukka naye nga teyeeteekeddeteekedde nakumanya edda maama yaddanga nagamba yomwa jump accountability wakoze eki leero nze nakoze bwe anoonya munafu aba ayagala okola embalirira emirimu ki gy'okoze waka era twafubanga okulaba bannange maama ajja kumbuuza nakoze ki nakoze nze naaba nkoze ki kuba nze nakula nnyo ne maama kati ate bwe tukuze Monday meetings tuba nazo ku office ne babuuza mu department yo kyatambudde wano kyatambudde n'oba wembalirira era ogenda okulaba omunafu yawayo obutono nakoze kino olusayi yabiye tulina ofumiitiriza olina okwepositioninga olina okwegattako skills ez'enjawulo esobola okukola ki okukuyimirizaawo mu nsi eno si zokka ez'essomero oba ez'ebitabo naye n'ez'obulamu n'obwa bulijjo osobola okukwata akakumbi n'olima ebweru lwaki ffe twalimako mu malimiro era bw'ongamba nti ennimiro yiiyo gardening backyard gardening n'otunuulira akalimiro akali ewaka nakati byonna munaagulanga bigule naye ate osanga nti woba bakikwagazisizza ate osobola okugamba owaayo embeera wadde enkutte ninayo akataka kange ntandika okulima envendiirwa zitunda abantu baagala nnyo greens ne ku internet basiba mwogera kuba nemulye ku greens mba mwagala obulamu ekyo kyotambulirako abantu balwadde nnyo bikansa baagala nnyo greens ngenda kufuuka nanyini greens mu kaalo kano saasoma naye kanzirime nzifiireko ojja funa akasente ojja gamba kannemere ku kino chapati bagisiika ku internet kuliko content mungi nnyo ow'okufumba oba owulira nga passion eri kufumba kyoba okola kiyige kiwa obudde owulira nti passion eri mu music muwa obudde kubanga ekyo jagamba ndi mu music gwe bakubanga edda mu kinaana siyo wakakati era si aliwo when the music changes so does the dancing kati gwokyazina ebikadde naye ng'endongo yakyuka olina kukyuka n'ensinga bwetambula technology akyuse nnyo abantu technology bamulina ku fingertips essaawa eno okuba n'essimu yange sikyetaaga laptop technology awo watututte genda mu meeting ogenda ozunga n'ekilaptop ogenda kisaawa nakasimu buli kimu kiri ku fingertips wano kati abantu abasinga ensaawa wetututte just look at this watandikawo page eno n'obanga ocreatinga content eno olabisa abantu there is money in this definitely there is money in this advertiser baba bajja nange njagala featuring ko wano
kati kiba kijja kati gokoseza gadget y'obulungi naye eri yagirina nga poni alinga poni naye nga waliwo nenga bingi byasobola okukozesa nga si poni. Yeah, understand. Create good content ate abantu bajja munoonya naye giri ba myaka na bisiiwo okuwulira Senior B. Somebody will watch that channel abeeko kyajjayo nga baana bo bali mu ekyo balina we bali balina ke bajjayo reason why obitegedde omanye engeri y'enkozesa yaabyo and its continuity wekiri. So katonotono njogedde bingi naye katonotono muvubuka weezuule weemanye baako kyogattako busobozi bwo buliwa weezuula bunafu bwange buliwa tokwata te bunafu kintu kyolimu bunafu n'oyagala okikozesa oyitewo so kunoonya amaanyi go we wali. Yes, amaanyi ago gakwate gakozese ku ebyo. Kati nze njabbawayo example njogera nnyo mumanyi bwe mbeera mu bantu njogera nnyo naye bwe nabeera nga wedda nga nkyavubuka nina mukwano gwange omu bamuyita Emma yali namusomesa wange ku People Foundation yagala ye mwana gayi gukwata ku microphone oyogere ku mikolo there is a way you flow wali okirowoozezaako nti osobola okukola obwemusi osobola okukola obwemusi nti yeah you can flow watuleba okusasula sente graduations birthdays mbaga ki engamba why kankigezese. Senior B, I've never looked back. Serious? I'm a professional MC ku mikolo. Mikolo njogerera. Nice. Mperekera abantu tugenda mbakulembera tugenda mu kwanjula. Embaga z'abantu nzikola and I'm paid very good money. Ate obwemusigwe ze sente z'olyako nga n'omulimu tonnagukola at a percentage of 60, 70, 80%. Wow. Nomala ogukola 20% nejja. Wazo ku delivering. Nkoze emikolo gisibala. So ever since I think 2013, 14. Serious? Professional MC. Wow. Era bwogenda ku page zange ebifaananyi ebiraba embaga ez'enjawulo zenkoze bu clips mbu uploadinga I've done wedding. Era nze amasuuti nga mbala ku ebyo. Kirungi nnyo. Yeah. Mbadde njagala nnyo otuweeyo example ya obuntu obutonotono omuvubuka bw'atalina kubuusa maaso naye nga buli beneficial. Very beneficial. Yes. Kakati abavubuka abaffe eriyo ebintu ebitono ennyo oba ezimu skills abantu ze balowooza nti ntonotono oli ayinza n'okibuusa amaaso naye nga tekyamugaso nnyo mu bulamu bwaffe. One of the things I'm going to talk about is communication. Okuwuliziganya oba n'enkolagana. Relations, public relations oba communication. Yes. Okimanya amakampuni amanene gonna ekintu kye gasinga okussaamu essente kye bayita ekya communication and public relations. Wow. Buli w'olisanga kampani ennene zinoonyi Uganda Bati, Uganda Breweries, kampuni zindeetere balina omuntu akola ekya PR. Yes. Public relations. Yes. Communication n'abakasitoma abaffe. Kati abantu abasinga ekigambo communication bakijja waawo oli n'omusanga baga you people why don't you learn to communicate? Why don't you learn to coordinate? Kantu kangu nnyo oli okalabagala Senior B tulina program bwete kati nga ewampadde program y'okubeera ku channel. We communicated, we coordinated, tubanga tukwasaganya tuwa abantu bano content yono gwe baliko okwakola kati. Companies hire people abagenda bayamba okutuuka gye batasobola kutuuka bo nga bo abalala. Oba Idi tajja kuyamba ategenda eri atandika okwogerera ekitongole no. Beetagayo omuntu omukugu nga bw'atandika okubikkula akamwako okwogera ali eloquent kibagamba nti enjogera ye esikiriza. Yes. Erimu eggono erimu akawoowo. Yes. Ayogera byansa ate akwata ku ebyo abantu bye bayinza okuyamba n'amulungula ki kampani kyeyimiriridde oba kyebeeredde okusobola okuweereza abantu ne services zaayo. Ja tulina kino tulina kiri tukola tuti ffe mu camp we represent this awo yena yandiyagadde okuzimba okozesa bwekiti yena yandiyagadde ekyokunywa ekirungi ekiyinza okuweddeko endo okozesa kyakunywa kyaffe bwekiti kikolebwa mu biwala ayina engeri gy'asengeka ebintu. That is communication. Naye abantu bakisuula abantu bakijjako amaaso mu mirimu gyonna it's communication. How do you coordinate? Omuntu ayinza okugamba nkuwadde omulimu gwe gutijja ng'okola site survey. How do you coordinate? How do you communicate? Mu mirimu egyaffe customer bw'otuukayo kiki omugamba njagala kamera bweti njagala ne kamera bweti njagala teka CCTV bw'oti omugamba no njiwulire sente mekano omugamba muzeyi mbadde nsaba nambuleko ku kifo kyo tumale okulaba twasataininge kuba nina okola bill of materials cable nkozesa ziki ekifo mwe ngenda mu kamera ngenda teekawo kiwanvu kigazi teekawo ya mita 6 mita 3 mita 2 kwega n'omanya kika ki kyogenda omuwa
eyo ina communication kati ogenda omuvaako ngo mugambye nekola etya n'omugamba nze njagala kali akeetaano n'omugamba muzeeyi wali eyo 8 oba eyo 10 lwaki eyo eraba ekiro wabaawo enzikiza eteekako akataala kali n'oba ng'olaba bya kkala n'omunnyonnyola ekyo ekintu kikulu nnyo naye ate communication in what gaining knowledge ako ke kookubiri okay oba oyiza okucommunicatinga bannaye tufube nnyo okuba nga twegattako amagezi bugagga mugagange senior being abantu abasinga ekisinza okuba nga kibateeka mu ntata y'obwavu otamanya ne bw'olaba eno enkulembera embi gye bagamba yaba tufuze bubi butamanya feyo mu entertainment tulina group yaffe etwalaba bakola entertainment journalism both ku TV ne radio katukiita information is key, very important. Yes, information is key. Era wobuuza ekintu nga balaba kyobuuza kiri obvious wagamba muganda waffe befriend information. Mufune mukwano gwo. Nze nkeera ku makya ebiseera ebisinga abantu bakeera ngobalaba bali ku TikTok n'owuliriza bye balimu genda owuliriza ebintu bya enda kwesaamu olulimi olubi bantu bali okubasama basambi kigozi kibiki nga amaze obudde bungi dakiika 3 ali kwekyo naye nze nafuba okulaba nti no information I tag onto my phone is creative. Lwaki sinyabye eriyo omuntu akulaba n'agamba omusajja oyo alabika alina amagezi omusajja oyo alabika ayinza okunya mu kizibu kyange nakuyimiriza taata badde nakyenjagala ompabulemu nti kiruwa ABCD azze gy'oli ng'amanyi you a tip ku answers. Kiba kibi nnyo mu nsi omuntu okukkiririzaamu nti nno olina ky'oyinza omuyamba oba omuwabula n'agenda okutuukako ng'oli mukebe. Ngategeera ng'oli mukebe tolinaamu nsi n'ogenda agamba oba singa saagenze bamuwaanawaana naye nze ebiseera ebisinga we mbikula akamwa kange nfuba nnyo okulaba nti abantu bawa information era abantu abasinga baga musajja oyo mugezi musajja oyo wongu nina ne sister wange omwazirako agamba oyo dogo city ategeera ekibuga oyo abamu bakutagingako kuba omuyaye olwoba nga omanyi bye batayagala kumanya wakufuula muyaye Katonda atuwadde nti nno ne mukama wajja kuyita. The reason why people hire is for you to be a solution. Yes. To give them knowledge. Not only mu kicho wasoma. Nini ebirala. Senior bitu beerawo. Oluusi waliwo olaba nga sound ya feeling ekyankalanye. Bisinde nnyo buli omu na troubleshooting ogenda definitely. Nga kikomyeyo. Nebyo abadde abimanyi. It's knowledge. Understand. Kati obanga amagezi ago. Funa amagezi tomanya wawe gagenda kuyambira. Just okuwandiika. Tumewe kigenda kwembe. Eno generation jinsinzo okulaba mu abantu nga basoma batuseko mu P4 P6 P7 nenga omugamba nyambo mpandikire kino ekino yagamba nze simanyi kuwandiika. I don't know if you're following that trend. Yeah, I see. Natenga bajjajja ffe, I can remember my jajja mukadde Keri. Yali teyasoma nnyo ngagamba basoma ebyo ebyedde ebya mirembe giri ejjedda 1912 ng'okusoma kwa kajja baminsani be babasomesa nkomaze nafubanga nnyo ku jajja nyumize ku biki ebyalinga mu bulamu bwange nga kunyumiza naye jajja bwe yakwatanga empandiiso okuwandiika erinnya lye oba ebbaluwa baabanga weewuunya ng'abigatta ebigambo eno generation gyosanga n'ogamba omwana mpandikira ebbaluwa n'avuya naye abavuya kyogenda wandiika otya bavuya. Even just me writing, that is information. Obalaba n'obulabi nga alina let's say alina account yako oba tugambe TikTok ng'erina following nene naye ng'akola post ya writing ne weewuunya n'ogamba ono yawandiisa atamidde typo errors oba okitegeera then ne beekwasa mbwe essimu keyboard simanyi ekola bita simanyi ekola autocorrection mutamanya kukozesa technology. Era wobeera ng'olina smartphone nga tomanyi nkozesa yaayo akantu ako koola baka smartphone something very easy okateeka nako ne kakuyamba definitely kyoba tomanyi oba owandiika ekigambo n'okivuya ne kakikutereereza click on the right word nene right word oli nga tagimanyi kwegamba awo tutuuse ate kati kitukoze bubi nti nno innovation oba artificial intelligence tute ku level nti abantu tebakya-thinkinga through ebyuma bikalimagezi byebibalowolesa exactly naye edda byalinga byakulowooza bwongo nga bakulu papula wandiika
naye kati ennaku zino bakozesa kompyuta simanya zitaabu kyatuyambanga nnyo. So nakenjukidde katono nnyo kusaba ekirimi omwana agenda n'awandiika akagambo good morning. Ako nno kali obvious. Oli ayinza owandiika kagambo I love you so much. Tugambe muwala nga kaze mu inbox yesi akawandiise waliwo omuntu akamuweereza kati akamuweereza ye tamwagala then ye ng'alina gw'ayagala kati takawandiika akwata kale ke bamuweereza n'agamba I love you ke kano n'akaforwardingira gwe gw'ayagala kati nkalaba nga kaze mu inbox nga kaliko forwarded ngamba wow ono tasobola n'okuwandiika kana akagambo. Am I dating the right person? Ekyo nkubuleewo tukiyita mala okuyiwayo emimiro gingi ekyo manyi tukiyita that is laziness. Kati senior B obwo bugayaavu. Ze nakolerako Mugaga Kasami, Captain Kasami, yes, Waterfront. Akiyita stupidity of the highest order. Olwo abakuwadde level naye nza okusabika obwo bugayaavu laziness. Tosobola kudda mu writing pad oba mu writing area nodda ku writing pad n'owandiika ekigambo nga gye kikoma. Ayinza ntugamba nze mbali sirina budde naye obwo buba bugayaavu. Obutawaayo budde to concentrate. Omanyi abamu abantu bamanyi obugayaavu kyekimu ku kisinza okuzaala obutali buyiiya. Yes. Kyekimu ku kisinza okuzaala obutamanya. Omuntu ng'amayinze bajja kuntegeerera. Excuse me. Teri agenda kutegeerera. Olina okwetegeerera. Yes. Ne mu ssente n'obugenda mu ssente ng'otandisa bizinesi zo oba ng'otandisa ofuna ssente zo bazikutegeereremu. Onaafuna muntu yakutegeera yakulowooleza. Ebintu ebimu mulaba lwaki abagagga tebaagala bategeerera. Ate teri mugagga mugayaavu. Nosanga omuntu katugeze simple thing. Saawa obudde bwakedde dda. Abantu abamu beebasereeti. Naye tosobola kusanga mugagga ng'essaawa eno yeebase. Naye essaawa eno eriyo abeebase. Ali bulungi talina wasula sente yasuza akola naye ali mu kisusunku ssaawa yeebase. Time check is around 8 am. Yes. Laziness. Kati ogenda kuvaayo oti ogambe nti omulimu gwe ngenda okukola oba kino ekintu kye ngenda okukola. Ebiseera ebisinga ssente tuzitayiza ku makya. Lw'onoonya bakasitoma, lw'onoonya ki kye ngenda okukola, lw'onoonya ki kye ngenda okugattako, lw'onoonya program n'oziyitayitamu n'ofuna kajjanoko n'owandiika. Ate kati ate mbyonoonye ngasseeko jjano. Eri omuntu nga ne jjano tagirina. Programu yange nkitaddewa okunzijukiza buno obwongo bwerabira bujjuza. So abantu obutamanyi obona getting information kisenya abantu baffe n'abavubuka abafa. Omuvubuka ali eyo nze nkukubiriza buli w'olisanga content oba omuntu ayogera omuntu alina kyagattako gendako ku page ye. Si bino bya serebu byokka galuwa ga trendinga music kyaga serebu kireera aliko yakoze eki ne munu ani yeyambudde ne munoonya ebisobye simanya buteepu yayoko ku bino ogamba naye kati I want to discuss money matters. Ngenda kujjawo ebintu ebikwatagana n'eby'essente n'ebyensimbi ebyekukola ebyokulunda gwe noonya kintu ky'olinamu interest aganyabo kwebiri. Ffe tuli ba makamera tuli ba audio vision naye kwe tuli okunooleba omusajja nga settinga sound nakusomesa ku kyuma nakusomesa ku kivuga nakusomesa ku kamera nakusomesa ku technology nga gwe bali ku TikTok. Ffe betu followinga ki information kijo feeling nga mbwongo. Reason why ekintu kyoteeka mu bwongo kyojja okuwensi kyojja okufulumya. Oyogedde ku kyofollowinga ki ntera okwata ku simu z'abantu naddala ku TikTok okwo manyi kati yeeriko oscrollinga kamu bubiri busatu nscrollinga obuntu obwa kamu bubiri mba ntegedde nti esimu gye nkutte si yange n'ennyongera yako okusatu just to confirm. Kati ng'olaba abantu ebintu biba followinga biralamu ebintu ebiri ku for you zaabwe nga birala nnyo. Olaba lumu ntera okulaba okwo ku TikTok ng'abantu oli ajja n'agamba okay fine kisobola okubaawo sijui TikTok algorithm byeweereza abafirika bya kisiru ebaweereza bi comedy ate bw'obeera ku TikTok ng'oli mu China eri gyeva simanya Singapore ate olaba technology olaba the development of the nation the world creativity bikibi. In my mind I'm like
wali ogulawo TikTok eyo ojjukira ebintu biwakyuzinga kubanga bakubuuza choose at least 2 categories of what you want to watch. Ate olina n'omukizo bikyusa. Definitely noddayo n'okyusa. Naye omuntu najja nagamba mbu algorithm of atuweereza comedy nga ali mu kugulawo ku TikTok oyo wagamba I want entertainment, comedy, music, funny. Abamu balonda ne bukaati oba pets. Kati bakuleetedde omusajja agoba kapa agikubya oluyi osese atudde otugamba mbu ate TikTok algorithm ekuweereza bikomedi. Neweerabira kiki wakyuzinga? Mbatunuulira webale nnyo kukyogerako. Nze nzijukira bulungi nnyo when I was joining nalwawo nnyo mu joininga. Yes. Na mukwano gwange yansikiriza okugijoininga nenga mbo wayi kamalegga just in case kuba oba mumanyi oba oyagala nnyo okumanya. Yes. Kanji joining yes ebekisiru webiri but I can control. Definitely. Nsobola byegoba. Yes. I chose IT, agriculture, investment, music, wanjagala nnyo music. Yes. World news, bintu bikwatagana. Ositegeera. Biro gendo labe ebintu ebikujjira. Biri mu tulube. Lyolonze. Okay, wababa trending and ebikubakadinisa. Yeah. But once in a while. Yes. Tebakujja ku mulama gwa kiche walonda. Era ogendo laje biitira. Era mu kulonda agriculture sijja kwerabira waliwo mu Uganda gwe nja kumwogerako. Omwami oyo bamuyita Kachika Muhammad. Kachika Muhammad nanga mugoberera nnyo. I liked him. Nalonda inspiration. Nolaba abantu abamu banyoma abasajja bane ebintu byebogira ba Frank Gashumba. Yes. Ne Frank Gashumba ine ebintu byayogera ne bagamba avuma abantu asabula naye fa abamu atukolera. Definitely, of course. We checking. Abatayagala kuyiga. Ati olaba kati kiringera era Bobi Wine yayogera. Mwenyini n'agamba nti akayimba kano nze mbadde nkayimba byange. Naye message erimu bwebe kutteko wetereze. Osekeera ye yali tayimba kugwe. Naye message erimu webe kutteko wetereze. Kakati aba bantu bolabanga olumu bavayo ne ba condemninga ku message ennungi ne bagamba oyo atugamba ki ayogera biki akagato kabaka batuuze kabaka kuuze. Era eriyo omuntu agamba nti no wabaawo ebintu ebimu nga mbulamu okyabiriko ng'oba okyabitambuliramu okyalina okukola ennyo okubituukako. Kati ngaffe abavubuka omuvubuka bw'oba nga tomanyi ki ky'onaalya nkya oba wiiki ejja tomanyi na pulaani ki gy'olina eyo kola ssente nga togirina okyalina okukola ennyo. Bw'oba nga mu mikwano gyo tolinaamu akusinga kutegeera nga tolinaamu akusinga ssente. Ffe tulina mikwano gyaffe Bamoti, Kulutone Kamala, n'abalala bangi babosi baffe abamu mikwano gyaffe bayitirivu nnyo. Wobanga toliimu muntu akusinga tegeera akusinga ssente ng'osobola omutuukako n'oyogera ensonga n'akuwabula ate n'akuwabula n'obitwala okyayina okukola ennyo okutuuka ku level. Ku level kwe tuli w'oba olina nga tosobola keera nkya nti wemba nfunye ekizibu nsobola otuukirira gundi si lwakuba nti agenda kukwata mu nsawo naye nga bagenda kunnyamba solving ekizibu. Abantu abamu tebakimanyi nti bw'ofuna ekizibu speed sente no. Nina omuntu gwe njogamba nti nfunye ekizibu nti obadde ki ekidduka kyange kifunye obuzibu nkirese ku kkubo oliwa ndi kajjansi kankusindikire ennamba eno waliwo makanika wange byonna ajja kutereereza. Oyimiridde otya? Mbadde siimidde bulungi naye kandabe ki kye nninamu. Ensonga ng'ewedde oliridda wa owayi nagenze embalala naye ntuuse kiro hoteri zonna nzigali nkoze nti kankwe simu ya manager gundi ne gundi mukubire simu yeetera okubaako the problem will be solved. Omulala n'omutuuka onagamba nayinoonya somero wenyiza otwala omwana wange asente amasomero ga nnaku zino gakambuwadde naye nkoze nti ne mukwano gwange ayina essomero ate ekirungi ayinza n'okuboneka basale engeri gye nkurekomendinze mukubireko olumukubirako n'akwanguyiza ensonga maofiisi eyo waggulu okwanguyiza ensonga. Kati tekiba kibi okubanga omanyi omu kiva mu kumanya okumanya bugagga. Reason is part of knowledge. Mu Uganda wano oba mu nsi gye tunaava ne tulaga waliwo ebintu abaana bye basuula naye nga bwe bugagga obwensibu. Nze n'olijja ng'oniigina n'obukadde bumeka naye nga tolina bino wammanga tombuulira
your net worth baani abakwetoolodde is determined by your network. Abantu bekwetoolodde be badetermining obugagga bwo n'obuzito bwo. Nagaayo omugagga omu nkulaga abagagga bamwetoolodde. Nagaayo omunaku omu nkulaga abanaku abamwetoolodde. Tokubye nnyo kojja. Waliwo ekintu ekirala abantu kye basuula social capital nkireetedde mu Luzungu naye be bantu b'okolagana nabo naye nga tubavungisa bungisa ssente. Nkitegeera. Nga nagenda kukwata ssente nkalwa zikuwe naye ng'olw'enkolagana yange n'omuntu oyo bwe muvungisa ssente. Obugagga. Abantu abafuna ddala abavubuka bakisuula. Gaawe naye sikolagana naye tokolagana naye olina kaki. Buugirira n'agirira oli oyo hamu ssente za Museveni. Excuse me. Mwaliyo nga mukola endagaano zimuwa. Tukyali ne Uncle D. Tutunuulira embeera omuvubuka gy'ayinza okwejja mu bunnya bw'empologoma bayita mu bunnya bwaki? Obunya bw'obwavu. Mu bunnya bw'obwavu. Yes. Bwavu mpologoma bw'oterwanako. Bwe kiri. Okulya. Tusembye otugamba nti abavubuka balemererwa okukola ne badda mu bibozi by'oku street. Ne badda mu. Mbw ate ssente za hamu ate Museveni yazimuwa. Ate bibozi ebyo. Oluusi tubiyita ebibozi ebitagatta oba ebibozi by'amalwa. Ewe kiri. Omwana yimba oluyimba n'agamba tula nkunyumiza ebibozi bya boda. Nakuwuliza ne mpulira content yagimu. Yabadde mutuufu nawe. Oyo Dax Katero muli Ruba. Tazanya. Tula nkunyumiza ebibozi bya boda. Sinti bonna bayira ebyo banyumya. Yeah, not all. Abayivu nga bw'otuula naye abamu akuggyako amagezi. Nze nina ewaffe wawenkola ekansanga lwakuba ennaku zino nafuna ekidduka kyange. Naye eri ababoda nga yeesunganga okuvuga. Amanyi distance gy'onoomujja wano okutuuka eri. Wamma kaakati alina engeri gy'akireetamu. Benga bambi anoonya magezi. Amanyi nayo kapoloti kange. Kaakati family land road n'omugamba muganda wange. Ennyumba tezimbibwa ssente nnyingi. Bw'oba osobola oba ofunayo 5, 10, 20, 30. Gula musenyu, gula seminti, sima omusingi, funayo amataffaali go. Okakuba mpola kyogamba mpola asobola okukagatiriza ye ng'alina fear ey'okutandika. Abantu abasinga ekimu ekiyinza obbalemesa okutandika ebintu. Fear. Ekintu ekiyinza okulemesa omuvubuka okukulaakulana fear agamba nkikola nti abasajja abo baleka bo banjawulo babakola mu bumbo balya ki. No. Totya, tandika. Fear kantu katono, fear ema ndowooza ya muntu na nfumiitiriza ya muntu. Naye agenda okuva walaga kyali wange. Singa mbadde nsobola ne ssente nandizikulekedde naye amagezi gompadde. Gabisiiwa wandiddamu okusinkana kompaako kanambako. N'omuwa ennamba yasobola okukozesa kuba tuba n'ennamba 2 nze nina ennamba 2 mu bulamu naye ogimuwa n'omugamba naye okuba olw'ensonga n'ensonga. So abavubuka kiba kikulu nnyo tunoonya amagezi. Yes. Tunoonya amagezi aganaatugattako si kunoonya ate bituwoomera. Noonyako n'ebikubikaawa olaba ekintu nga bakikubuulidde oba nga kigenda kukayirira kigezeeko. Kirina we kijja okujja mu ntata. Nze nina challenge mu bulamu ate abantu abamutasobola girealizing. I have a problem with time keeping. Obudde oluusi bunzanya. Si kunzanya nti sisobola bukuuma naye oluusi olwa program zaffe ne nayiga. Nze essaawa eyange kati no tipu njiwa omuntu yenna nga alwana n'obudde. Essaawa eyange eri maaso eddakiika 10 oba 15. Ebyadda. Osobola okusigalako budde. Lwaki? Mwe muba mbala ssaawa 2. Eyange nga yambalidde dde 2. Teri mabega eri maaso. Zigenda owera essaawa 2 ng'eyange eri 2:15 oba 2:20. Zigenda okuwera ssaawa 4 eyange ng'eri 4:20. Lwaki? Nagezaako okukwata obudde bwange mu pushing emaaso so that I can catch up. Kebe ya waka. Essaawa ya waka nagisetinga nti eri eddakiika 10-20 mu maaso. Kinyamba ki? I work faster. Okubukola ati eddakiika 2 nga gatta. Wembayo ne program nga manyo nakola lero li tight. Njongezaayo nze yange ey'okumukono. Nsobola okutambulira awo. Entereza ya ku simu. Wemanja galo kumanya ku kyo time. Oba oluusi n'engitunako ne manyo zakawera 7 wadde yange bala 7-2. Kinyambye nnyo. Eyo tipu si buli mu university tekiriyo. N'ekinyambye okuuma obudde. Kinyambye okweplaninga ne programming o prioritizing n'ogamba kiki ekyenkizo kyenyinza okukola. Kiki kyenyinza okuleka kuba byonna tosobola bikola. Yes.
tosobola genda byo kwatako kimu na kimu tandike na kano kantandike na kano wenna agatiriza kino kijja kunyamba atokola kiri n'otambula kati ndi wano nina emirimu gye nina okubaako nina ogendako mu kibuga nezina agenda okuwira ssaawa 11 I have settled down nga bina biwedde oba planning okuplanning yes okay nice omuvubuka olumu njagala tutunuulireko kati nga mmwe ababeereyo mu mikolo omuvubuka olumu asobola okujja ku mukolo kati ng'ogwo ng'anyumye n'atunuulira abatimbi n'abalaba nga kasasiro forgetting nti decoration gwe gozze gonyumiramu bali be bamuliko omuvubuka alina kukola atya obutanyooma mirimu omuvubuka alina obutanyooma mirimu kansooke nkugambe kino tusooke tulivinga obulamu Katonda bw'atuwadde omuzungu agamba live your life real beera mu bulamu bwo obwaddala senior B sisobola kuvaano netandika kweyisanga mugagga ng'amazima amatuufu nga newensula mpangisaawo notandika kweyisanga Land Road nga omuzigo mpangisaawo oba oli mu apartment oba oli mu kinno you are not yet there tonnatuuka kukyali mupangisa keba apartment guba muzigo mba sinnatuuka I have to live my real life kati abavubuka abasinga okunyooma eri mu kiva muno agenda neyeesitula neera n'agamba nze asomyeko nze atuuse wano bandaba batya nga ntema ennyama bandaba batya nga njokya sausage bandaba batya nga nkanda eŋŋano bandaba batya nga ndi ku booda bandaba batya nga nkutte enkumbi nzikirira mu nnimiro okubaako kyenteekateeka obuzibu bwe buvudde naye ate ne beerabira nti akatono ako kekakuyamba okuzimba ne kakuteeka ku kintu ky'olina okukola nja kuwa example emu kansuubire bakukkiriza okukozesa amannya ga brand kiri fine edda twabanga n'emikolo abantu nga baleeta juice ku mikolo agira mu bidomola agira mu ki kati ninayo mukwano gwange Zura ayina muganda we bava mu mwami oyo mukama mwekimula ekyemirembe Haji Lutale nafunako omukisa ogumulabako ayina abaana be mu baana bayinamu mutabani we gwe bayita Lutale erinnya eddala ndyerabidde Mulenzi yagenda ebweru nga barista akola mu restaurant bakola juices bakola coffee bakola biki nalaba engeri abantu abo gye baali bakolamu emirimu gyabwe bwe yava ku kyeyo n'agamba nno kanzire ye Uganda ekintu kino kyendabye nki rebranding nkikolere ku level eyawaggulu ye Dalhouse ebyaddala yakola Dalhouse juice ndaga omukolo ogw'amaanyi oguli mu kibuga wano nga teguliko Dalhouse juice kiki yakola juice abantu bamulina ye ebibala gye biriye abalala gye bali abakola juice gye bali naye yagamba ekintu kyange ngenda kitwalira ku level yawaggulu yatandika atya naye ngeri y'omuvubuka asobola okukeera enkya n'omugamba tukole juice tumuwa ku mikolo n'agamba nga ani akola ebyo lwaki akinyoomya alowooza bamyaga oba abantu abali myaga be basobola okukola ekintu ekyo start small and grow your brand definitely nze tuli wano buwaya naye busobola okukeera enkya neŋŋamba nti nno ngenda teeka omudaala gwa capati ogusinga okuba ogw'amaanyi oba ogw'omulembe mu kikaaya wano nga buli muzungu bano abajja okulambula shubbiiro oba okulambula ezziba ebyo ebinyonyi alya ku Rolex anti baagala nnyo Rolex njogere ne tour guides mbagambe nno bannaye mugiranga banna Uganda Rolex yesu bazisangeyo naye eyeeno tagiryangako ojazo no nnyonja omudaala gwange oteeka brand nnyo ogutuula kuba space this place is still virgin for opportunities ntandikira okwo naye kireeta obuzibu bantu kunyuma mirimu ate waabanga agutandise n'agutandikira ku level eno eya wansi so omuvubuka ali eyo tonyooma kintu gwe bw'okitunuulira Katonda n'akuyamba n'akuwa idea nti eno kasite kumeza olutiko n'agikusuulamu oyinza okubaawo gwe ogenda okuba omukisa gw'okuyitimuka edda twalinanga Obama chapati mu kibuga yakola kati restaurant nagiryako atambuza abaana mu kibuga yalina bangi Makalena cheka bakabalagala ulaba naawe omumanyi naye olinaganga ani asiika paali naye Makalena ekyo kiyakugukamu teri atamanya Makalena
n'abaana be bambi bamusigalamu kuba yafa naye bakyaliwo kwegamba kati omuntu bwoti okuleetinga brand ate tebayeemu yokka ogamba nti oyo yakitandika nze nakitandikirawa Uganda nnene eriyo ebifo ebimu ng'ekintu ekyo tekinnatuukawo eriyo agamba nze njagala ntandikire wano wendi baakulaamirawo fena gye tukolera gye baatulaamira gye batwazaalibwa tambula ensingazi eriyo abantu abajja okuwelkaminga idea yo ba brand yo bajanirize ekole Coca-Cola tebamutondera Uganda naye mbulira ensi mwatali oba mwe bamuwera ebyaddala mbulira ensi gye bawera eŋŋano tewali mbulirayo district mu Uganda mwe bawera eŋŋano tewali okimanyi mu Uganda mulimu district omutali chapati nkikudiremu mu Uganda mulimu ebifo nga chapati teziriyo nga material talabika tebiriyo nga demand eri very high naye nga tebirimu mbadde kusikalowozangako muno mbulira woyinza ogula ice cream oba omwetaaza amanotemuli naye mulimu omuvubuka anoonya kyakkola yatunze ettaka lye alinayo miliyoni ne sente alinamu yakabanyiza kukola ki kati bwolaba channel ng'eno nkuwadde idea yiyo tambula nayo bw'oba tokimanyi genda okiyige muno wali olabyemu omutuuzi nti atunga ngoye za mikolo oba masuuti oba ki oba ki naye ekibuga kikula abantu bagenda bajja tuva Kampala egyo tugende tujja tukolera muno emirimu gyaffe tebirimu ojja ne mu hardware ez'amaanyi n'obaako ebintu by'onoonya nga tebirimu ogamba njagala wall plugs eza milimita 10 n'okweyongera waggulu tetuzinaffe tulina buno obutono naye nga ya hardware nene eriwo naye ng'olina kudda ntebe okifune nga ne bw'ovaawo tebakinootinga nti kino kijja kwenoti waliwo ne bengendako ne mugamba wa byamasanyazi ne mugamba mulina HDMI cable okubanza kozesa nnyo mirimu gyange HDMI yafaanana eno mugamba olukoba oluliko olugatta okulaga ebifaananyi ku TV kafaanana bwe kati ne bwe kati n'okamulaga kaire eriyo gw'ogamba nja kaleeta n'akaleeta eriyo gw'okigamba n'oddayo n'omugamba wazifuna kakati nze abazibuza batono n'omugamba nze ndi nsolo nzizo kati n'emirundi egiri esatu that's money n'okanguza ebiri kuba sijjateeka mu transporting n'enkakime gye kali ky'abantu abasinga okuyiiya okukozesa obwongo n'okufumiitiriza ate n'okubaako bye tulabirako ebiseera ebisinga batugamba kola market survey woba olina ekintu kyayagala okola ewantu noonya baani abayinza okuba nga bakitwala nze mbuuza ekintu mutundi gumu 2-3 n'ogamba omuntu kireete ogenda okuddayo mubuuza nga kyamukoledde omulala n'omugamba wano waliwo kino bannange tetukirina noga wabeewo akiyiiya kigenda okujja nga kyakoze naye abantu abasinga bawulikako biwulire omuntu omulala kati waliwo enjogera oli naakugamba nti sirina capital mumpulirize nnyo mu abavubuka abatulaba capital si ssente capital bwongo mutwe senior bi ne malamba ne idea nga nnungi nenzija nenjikuguza toyinza gaana kunteeka mu ssente naye obuzibu abantu bwe bakola akwata idea ye n'agyesigaliza awala bagamba bajja kunkopa teri ayinza kukopa idea gy'olina bangi babigezezzaako koppa bannaabwe naye ne kibalemerera wadde omuntu yaleeta mobile money baali ba MTN baali bakiremereddwa era bakabaka baakyo abalala bagenze bajja bakikopa bakitwala naye bawadde emirimu tolina wojja kugenda olwasanga network yekyankalanye how they are the inventors of mobile money here oli ne bwanja n'akizimbirako tasobola kusinga gwe kakiyi oba kakizuula reason why obwongo obwakireeta tabumanya zimbira ku kiriwo n'ebintu bye tulaba kati ebiko existing nga tuzimbira ku biriwo it's called innovation ozimbira kuli n'oyiyiza kuli ku byaliwo edda gwendaga ekintu ekiriwo essaawa eno nga tekirina kyakisookawo bajja bazimbira ku ekyo ekibaddewo kati naye wesse mu mugendo ogwo gw'abantu abayiiza tokkiriza mulembe kuleka namanyi abantu tokkirizanga omulembe kuleka ze tuyita trends what is the current trend noonya trends mu current trends mulimu business essaawa eno ojja kwesanga nti ebintu ebitrending oba ebintu ebiriko ebiri trending biri nnyo mu technology naye osobola okunoonya computer training institute one nga teriiwo okugjako amasomero gaffe abaana gye basomera nga teriyo atigamba wayi osobola okukola institute training IT muno mu Buwaya ekole tekiriiwo
niba yino omwana omulala nga mbutuufu ekimwetaaza kuyiga kompyuta abeeko kye yagattako naye nga tatuteeyo katala gamba kangende ensome nfuleyo kakoosi mu IT kanyamba okwegattako so nga kajja kugattako nosanga omuvubuka talina pamiti ya mmotoka tamanyi kuvuga mmotoka ebintu abo bangi kwa emirimu gy'emmotoka gye giri tandikira kale kwogwo tojja ffa bwavu yiga ovuga emmotoka yiga okufumba yiga okuwuliziganya learn to negotiate babuloka betulaba wano mu nsi they know negotiation skills okukwasaganya ne bateeseganya n'osobola okuba ng'okkirizisa omuntu okukola ekintu oba kigule oba kitwale marketing abantu bagamba emirimu gyonna gijja kuggwawo nina omulimu gwe nkugamba nti newe girwa myaka kafukunya teguliggwawo bwe gwa marketing oba ogwa kitunzi wate ebyokutunda byeyongera kujja bijungira kutunda nja kutunda service nja tunda product abantu bamanyi otunda product yokka naye nsobola okutunza service nze ame service provider muntu njogera nkola kino leeteraako n'obawa services naye nga muno temuli mbasobola balala bikola bayitirira abo basoma abo bakola bati kwogera kwakadde nnyo otunuulira kati waliwo ennyumba gye mbadde ndaba ku intaneti actually weekend eyo ebaddemu mu 8, 9, 10 November. Yes. Waliwo ennyumba ebadde ku intaneti okwo nga eri Buziga Munyonyo mu bitundu webityo yazimbibwa but eri si malirize yaserekebwa si teri mu madinisa bikisinkubeko plasta bikisi unfinished foundation kati nyiniyo ajagala milioni ebya 3 kati na yagezaako mwenyewe gyetundira byagaana agitunda nga bweri n'ettaka lyawo lyonna buloke yasooka agikuba akatale buloke ayagala 3 ana mwezi 345 gage kati mbampita ayita bwe nti ngenda okulaba ennyumba y'emu ng'ate waliwo buloke omulala agitimbye nga giyiteebya 5 okitegeere naye ate ono ow'e5 kati ate ye ate bamulaba nga ate legiti okusinga oli ow'e3 kati nga ne comment z'alina temuliza how much babuuza nkusanga wa where should I find yes kusanga wa ng'olaba nti abanoonya n'ow'e5 bw'ate bamunoonya nnyo baagala kumunegotiatinga kati ekyo okimanyi abantu bano olusi betukoleramu oba abantu abatufollowing oba abantu abaagala ebintu yes baba bakoze ground work waabwe ground search I understand of information yes value yes of different areas yes kakati omusajja ayinza okuba agitunda 3 naye ekifo kyoyogerako sijja omala gasanga property ye3 ng'eri ku ground bwoti definitely kati ono ye yakozesa bwongo n'agamba no let me be strategic ekifo kye boogerako ky'abalodi property zaamu z'abalodi bwe nkiteeka wansi I'll give doubt to would be buyers definitely omugagga yenna buli waaliraba ekintu nga value yakyo erabika ng'entono ennyo ku kyagenda ogula amanya ebintu ebyo eza bayaye kirimu amankwecu kaayana oba kizibu si kituufu baagala kyejjako waliwo ayagala okuyita mu banne oli bw'anaalaba ebitaano ajja mmanya ye ngenda teekamu naye I think I'll find a land title I'll find good documents ate njagwa ku bantu abatuufu okusinziira ekifo bwe nkiraba kaakati ono ajasikiriza omugagga asobola okugula property ye ate oli omulala ajasikiriza abansasulako haafu sasulako kino ebibuuzo biba bingi kuba oli alaba value yakyo nnene ate gwe okitadde wansi kati tekigaana wewe value wewe brand mu nsi leka kale gwe weewanikeyo leka bakugjeyo we branding ewanike ekyova olaba walaba comments ez'enjawulo oli atuuka nayo nze ndaba emmotoka kuno abatunda emmotoka ku online olina gamba eno 8 million
eno milioni 5 wano milioni 10 zokanga wevuga noli najana mu 5 2 3 aganyabo okumi yasigala wao naye ono w'amaanyi omanya yeno value ya motoka eza motoka namu oberi na buli kimu sinzebe abamba amanyi ziteeka mu looni ne bakola ki erina ebipapula biringa ebigimalawo bei yaayo nayagala agiguze banne namukubuza ekizibu so ebintu ebyo byonna tulina biweyinga ate waliwo akantu kesaagala kwerabira kwongerako abavubuka abali eyo tuleme kugamba nti tukola bukozi ne tulina okuba nga tuli strategic mu bintu bye tukola wemba nkola objective yange kigendererwa ki lwaki nkoze sinyabirwa kyokera noveewo oluusi nosulanga toli waka bwe bunakeera enkya nobalabala kyokozeemu can it support you, can it sustain you? Ekyo ekibuzo ky'obuuza omuntu nti okola naye emyaka 5 kuva kati weerabawa abantu abamu bakola naye nga tebalina kiruubirirwa buli woolikola nga tolina kiruubirirwa tofuna maanyi kweyongerayo oba nakola birala bikisingako challenge yourself abantu bali nnyo abavubuka bali nnyo mu comfort zone oli n'agenda n'akolayo bamuwaddeyo akasaala oba oluusi afuna akakadde kamu oba bubiri afunyeyo ka apartment mukama amuyambye afunyeyo akamotoka n'agamba nakkuta n'amatira enensi tomatira naga abantu katonda bawadde omukisa tebamatira afuba okulaba nti ayongerako kale ntuse ku apartment kati ewange wewaddako nkoze ntyo okubanga akasente ako k'Empalandi Road kakoma wano yinzi bwe nkabalabalamu omwaka gumu 2-3 gye maze mupangisa can't I kuzimba mu yange kati awe ngambiro sakoko ku level you live within your means n'ogamba ekirubira kyange kuzimba nju siniyabinze ku myaka ejange nino pastor wange yangambanga ekintu kino n'agamba oweza otya emyaka 3 myaka 4 musajja okuza oli myaka 4 mu 5 nga tolina ttaka oba mulamu n'oweza emyaka 5 tolina wawu tolina waka abaana bajja kubuuza jjajja walinga okola kinga abalala bano betulaba abalina bakola abamu nga waliyo basinga okuba obulungi oyumya ffe twakolako wano ffe twakolako eno ffe twali b'ofiisa wano ababola twalinga nabo oyo obi wange binyumye but ali bulungi waliwa sikunyumyako binyumye kolanga oli smart oli strategic ate ng'olina ekiruubirirwa akasente kano nkakoze kajja kunyamba mu kino akasente kano nkakoze abaana bange bajja kusoma akasente kano nkakoze nina okuzimba enju yange nina ogimaliza akasente kano nkakoze mukyala wange abe bulungi akasente kano nkakoze nange nyambaleku n'osanga omuvubuka nga mu closet ye afuna omusaala afuna ssente abamu bafuna ssente zisobola okuba nga zibayamba naye nga talinaamu ngoye za mikolo talinaamu suuti talinaamu kanzu talinaamu mpale ya jente omugamba tugende ku mukolo kati mperekerako nina meeting tugende omperekereko gwe negotiator wange kino nkuliridde mu ddiiro ajaga hanze nga siina kooti n'omubuuza mukulu mutwalo 7 kitundu ofuna blazer n'alebadde omu ku bantu abo naye mukama yanyamba obwadde buno bwamala ne bunkasuka mu mikolo oluvannyuma nenkitegeera abasajja nga bayogerera t-shirt zange ne bagamba gwe aboogezi music omukuba bulungi naye tetujja kuyita nga tokisiza nyambala akusabudde eyo gye bayita brand si bipande endabika brand si ekintu ekyo nga kidesigninga bulungi brand yengeri gye representing them how do you present your product how do you present your service mu bantu kati abantu abasingako tebakamanyi eyo nayo skill ntono eriyo omuntu ng'endabika ye ennungi egenda omuwesa sente zagenda osaba ate eriyo omuntu omulala ng'ojja kusaba ojja saba omulimu bagamba ono agenda kukola kyagenda kwogerako gye tuli inspirational speaker agenda kusomesa ku byenfuna ojje ng'oyambadde ebit-shirt ne bijjiini bagamba ayagala sente mmeka nagambe tumuweyo emitwalo 5 essaawa emu n'ekitundu emitwalo 5 ssaawa emu n'ekitundu muwasa tu ate eriyo omulala ajja okujja asabudde suuti ye wadde ajjidde ku booda akutte ebitabo bye gaaya ali very gentle very presentable awunya bulungi kaviiri keyo kakakolamu ekirevu yakituriminze sente mmeka amujja kumpa akakadde kamu for 2 hours bakamuwe naye nga content we n'owuwo gwayambadde ebit-shirt olina content asinga owwo n'ow'amasuuti kyova olaba ensi yaffe etwaliddwa nnyo abantu be bayita abayivu bakoze nnyo ebitagasa naye nga abategeera abasobola ogivubula
oba ne bagiyamba okugisitula. Poor branding. Kanjogereko ne ba DJ katono ku point eyo. Lumu mu bulamu bwange buno bwa DJ career nga eri ku kyenandiyise Blossom, nafuna call okuva wa CEO wa emu ku bbala ezisinga amaanyi muno mu Uganda. Sinakindi yesinga amaanyi mu Uganda muno, ebbala oba kilabu oba discotheque. Kyali kyantiisa nnyo okuba nti nze nafuna essimu ya CEO oyo. So briefly nga jangu ku bbala, jangu kifotogere. Nve nali mbeera na ntebe nga nsimbula ngenda mu city. Namutuukako nalinnya bulungi taxi, wali taxi ne bakowendeka nenfuna kapiki paka ku kifo. So yanyanizanga bwe nali tuuka ababawunsa ne bangamba yegwe gundi nti bosi ali wali yabwedda akulinze itawali boti. Ngendawo batwogera mbuuza njagala tukole si bagala sente meka. Nze mugamba agamba kirungi toseera na kuseera tujja kukola kati sikulwisa eyo nga ngamba final tumaliriza biki nga ngamba ayitawo omuwala waaye jangu ono mwe transport we pozovuddewa nze Ntebe mwe emitwalo 31. Kati omuwala nga yaleeta n'ekitabawo nesayiningako. Kati gayina ngamba kankuwerekereko ku motoka nga wetunyumyamu. Nanjidde ku piki. Kakati nga njagala omugamba nti kumperekera siganye naye saze na motoka naye nga omutima guŋŋamba lindako mutuuke ebweru. Tuba tufuluma bwe tuti bwe bacekingira ngambuuza bapaakinzeewa. Kati neŋŋamba mu mutima ne guŋŋamba kale singa namugambidde munda nti saze na motoka. Kati nenduka mugamba kama wange saze na motoka. Naŋŋamba gamba tolina motoka. Naŋŋamba wano bw'oba tolina motoka sirina kyakukolera, sikozesa batalina motoka. Very, very big bar, very, very big night club oba discotheque. If not the number one in Uganda, Manga, the top 3. Uganda. Sijajong brand y'abandi, jajogera linnya. Yali ategeeza bye yali ayogera. N'agamba I have followed you biseera ebyo ali nkolera ku resort eyo nkola Saturday ne Sunday. Nkugoberedde manye enkubayo era music wo asaana okuzannyako muno. Kituufu. Unfortunately bw'oba tolina mmotoka sirina kyakukolera. Kati mwaka kadde kyannuma naye kyoyogedde oluvannyuma nakitegera nti bangi be yali akozesa oboolyawo be nali nsinga n'okusinga. But because bandiko step ahead mu kwebrandinga nga bo bagenda okwepresentinga ati yenze DJ gundi nga mu butuufu okiraba ng'okiraba. Kati kankutememu n'ekirimi nange nkakunnyonnyole. Olaba emirimu gino gye ndimu egya engineering egya CCTV cameras ebya security eki edda nagendanga ku ba client n'otuukawo n'okola site survey nga akubuuza ozza otya. I came with a border. Kale eyo ojja kunsindikira kooti oba omusindikira kooti takuddira. Ng'oluusi kinnuma nnyo. Ngamba ono lwaki takoze eki? Teyanziridde ate nga namunnyonnyodde bituufu. Alaba omuntu atali serious. Abamu emibiri gyaffe girimba abantu nga bwakulaba alaba Doni. Definitely. Oba alaba omuntu ali paka lumu bwe nagamba kanfuneyo piki gye nasooka okufuna zino bajaji ezikola boda. Ne ngamba nayo nagenda olaba baginyooma nga kanoonyeyo piki eyinza okuleeta brand. Kuba emirimu gyaffe tosobola kuba ku mmotoka. Yes, ogisobola naye tosobola kuyamba. Abajira bata fastness and reliability. Yes. Piki eri reliable.
kuva we nagula ka city kanga kakablu byachoka katambulira appearance yake yo liwagamba oli wache niko pichi yange nzijaba oluka parking about oh you ride this one okay very fast that's why I made you took good time you took good time to respond era ne wobo gendo koloka kalabanga konna kaliko ebintu byako kwegamba ekintu abantu asinga bakinyoma foloza lwaki tuba tugenda kukola tumane t-shirt zine branded oyogera ko Hikvision ni kamera za Hikvision oba dahuwa naye agambo no agera ko byogere oba dira nebo akulaba ngo kyambadde natunule mabega brand yo to represents what you're talking about chovola aba makampuni abantu bambala uniforms chovola abantu bambala tags chiku identifying kubalala china impression je kireta chovola muntu gwembulira kusomera watu gamba ngatwambala uniform ngati tuwagala naye mbulire nnaku zino brand cheta ina uniform ante pose nga brand kebe state house baina uniform pose nga identification definitely so kati chikulu nnyo kati gwe brand yo ki are you smart obo gwe bakumanyi oli otyo bakuyise ku mukolo gwa kwanjula DJ no jango yambadde nga bwe twambadde wano era mbe bazanya abageze nga mukyusa trend bakuyise ku mbaga y'abandi ozenga boyagala ayinayo suuti twine kufunayo kali kablesa mawanga magatte funayo pants zo black oba brown funayo kableza ko oba ka checked mukala zonna kajja kugattawo nyo abasinga ebintu tebabyefiirako ebyo omuntu ajaga amaye wala DJ abadde ku mukolo gwa Douglas sajja abadde very smart nembifaananyi ekyama kye banoonya ne abantu bakutya n'okubeera mu bifaananyi byabwe ng'olabika bubi naye ngendo ng'ogitokosa ng'oli bulungi naye ng'endabika bw'oba toyagala amakooti eriyo bano abagaasagala amakooti eriyo Ankara suits ez'omu West Africa ate wano mingi yambala definitely by the way ebyo biri modern ebiri urban yambala ekyo watoleme kweyiwayo nnyo abantu batulabira nnyo ku brand zaffe ezo how you appear oli engineer jidde mu sapatu oli engineer jidde mu sneaker and their safety boots abafana ogeze ku site y'abantu toyina reflector really niyo oli bwakulaba ngo ebintu ebyo bitono nnyo naye bitugatako oli mu restaurant ofumba gwe omukyala ali oba omuvubuka eyagala otandika restaurant beera ne gears oba ebyambalo by'aba chef wabere nabyo ekyo kijja kusikiriza abantu naye n'obeera ng'oli otyo anyway bingi ebyokwogerako naye nga just kwebera omuntu mutono nnyo nga tugenda omaliriza omanyi wano omuvubuka wa wano Uganda olwaleero batwala nnyo eri enkola y'omuddugavu oba Munnayuganda nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo oba omuddugavu akkiriza alabyeko tebali kubiri nti baamukisa abakkiriza nga tebalabyeko olinayo obuntu nga bonagamba nti bw'osobola ogamba omuvubuka gwe bwewali ogezezaako muto gy'amanyi nkuba gyetonya bwewali ogezezaako nga bwakola omuvubuka bwayinza okutandika bw'oyinza otuwaayokko nga buubwo omuvubuka yeeyiye kakati omuvubuka ali eyo eriyo ebintu ebimu nga tebyetaaga ssente nnyingi okutandika nga n'omutwalo oba ebiri oba esatu oba ena etaano kisinzira busobozi nkoddireka nawe otandika senior bisogera ngero sigereesa ng'otandika senior B ndabye abaana mu kibuga wano nga wa watermelon egula ssente mmeka erebera mu 10 13 ngomenya mulimu ezebbiri 13 ngomenya akambe ka ssente mmeka kambe ka 2 oba bakasedde naye kabeera mu 10 obuveera wa ssente mmeka era nawo bwa 10 ba 2 ng'atambula ne watermelon ye bw'ati omutwalo ogwo n'abayitamu stage za boda zaawa ayina season yo mwagamba mwakolera watermelon agirabyeko omanyi ssente kwatandikira jaguze 10,000 n'eribwako abantu nga 15 5 oba 10,000 atugeze oba abantu 2 agenda asalako kibayi asalako kabe akapisera kabitano yakaba katono aye 10,000 sobola vambo pesi nga 2 fene enkota ya fene ya ssente mmeka senior anjisubudde mu kyalo ya mmeka kati eri ajja okugamba kati wulira byayogerako excuse me gendo iteko ku northern bypass between bwayise ne Nambole sana
mbadde muwadde bypass yonna nze wenkuwadde awo between Bwayise ne tawo lya Nansana okuva wayitawo batyana Namuŋŋonda olaba abaana abayola ssente ku ffene bayira abantu awaliwo genda ondage tawuni yonna e Kampala wano kebenga eri Abban kogende Bugoloobi kogende Kansanga ffene yafuuka ekyettunzi mutwalo tegugula nkota ffene gumugulira ddala mu byalo gye bamusuubula 2 10 meka kusinziira bw'okuŋŋaanyisa notandikira ku ebyo abantu beetaaga akatunda juice ennaku zino yafuuka juice gwe venture into organic juice ogambe nze bannaye juice gwe mbawa ali organic nina akafo muli tuya mukwano gwange ali Kansanga awo yakola akafo kengenda kwogera kuba tasobola na kunyiga nga nkogedde kuba kaita fresh pick it is a juice bar akola smoothies akwata ebibala byonna by'omanyi ebye Uganda wano ffe byetukwata ne tusuula mbu bivunze oba bitwengeddeko nabikubamu omukyuzi ogukonko agatta omuyembe watermelon eryenvu oba apple n'agiblendinga n'agikuba nakuteekera mu kapaketi buli atuulawo 10 ezeezi it's organic tateeka mu mazzi galo oba oyagala kukubiremu ice cubes n'azikubiramu oba kuteeramuko ku mata n'agakuteeramu n'agireeta why can't I copy that n'enkitwala ewalala ebibala Uganda tebiriiwo byetaaga passport okubisuubula tubireeta nedda mbulira akatale oba center wano Uganda awatali bibala tewali mwenna mukoppa juice vendor into smoothies abasawo batugamba nywa smoothies batugamba tugende ku diet osusizza nnyo ennyama wetagayiko ku diet nywa ebibala nze ngenda ku smoothie era wembeera nga ndi Kansanga oba nga ndi ku office wali ekabalagala I make sure every evening I take a smoothie sirya lunch oba ngenda ku lunch time n'akampa nenkalyo kalisa jiko oba n'owulira nga bikutuddemu naye nga ndidde mugaso kati onongamba otya mbusalidde fulutusi nanywedde nanywe concentrated eziri mixed up ezo ze idea ntonotono naye ng'ogenda okirabo kitandika abantu balina blender ziri mu biyenje waka anti zinywa amasanyalaze bwe batugamba ozinywa amasanyalaze abantu babeera mu confectionaries abantu bali amandazi abantu balya chapati abantu baagala ebyokulya tebalekerangako kukola ebibyo ne buba simple wekwatayo amasomero gatwetuludde busenta butwetuludde office kati zaava ne mu kibuga zitwetuludde byalo eno gye tuli supply them fumbe emmero gi supplying eri abantu si hoteeri but service provider ng'ogiwaaki amakampuni abaki abamu bafulumayo ne bagatugeze kulya mmere eno by the way talking of that mu lockdown bye byampisaawo nze mutyo mbeera ng'etabuka waka ninawo bato bange babiri ninawo girlfriend ninawo mukwano gwange omulala omuwala ne mukwano gwange omulala omulenzi baye abantu 6 ewaka kati tuyiya bana emmere bujanjalo ekifuusa kijanjalo akawunga kafuusa akawunga tukoze tutya naye nga baali batuwa Spice Dana vaida big up on us Spice Dana manager Roger bampa paketi z'engano 3 bampeerako na kalita 5 ka buto ebyo byali byakompisamu mu lockdown kati twafa nnyo ku kawunga n'ebijanjalo because byali available ate nga birimu essuubi kati tutuuka nga tusigazaawo engano na mumanyi kakati nno kitabuuse nno n'ekijanjalo ekyo mukiraba kyetaagamuko kabuto kati nga idea ejja bino scrollinga ku internet laba omukazi akola bu daddies nga by the way can't we ndaba bato bange bali magana na idea gye nalabye ku internet naye tulino kikolanga family so akikola nzekka munatambuza nze mmanyi we mutwala nze mbalagirirawo mune mutwala ne mudda munatwala nti ate wali buzibu nga tunyola buddadizi mu buto tunyola ate twatuuka no time nga demand erinnya unfortunately oba fortunately endongo ne bagita
nga eri teyali destination teyali fate naye tekakuyisaawo okufa obufi senior B nze osobola okukikkiriza nti nali njokeza ku sausage ebyaddala sigiri sausage banywanyi bange bikitezebwa n'abalaba video basobola obbawo obujulizi nali ku university senga nga yampa tuition naye ng'ebirala nina okuyiiyanga omusajja ate mwebaza nnyo yanjikiriza oyiiya kati nafunangayo akasente bino bye twagendanga mu masomero ne Uganda Youth Forum kitongole kya Maama Janet naye nga ky'abavubuka kiyamba okusitula ebitone by'abavubuka by the way nebaza nnyo foundation gye najja awantu awo bizo wankinyambye nnyo ate eno gyendi naye nagenda okulaba transport yamenyo ogenda e university nasomanga evening ekyambogo oluusi akagaali kafa oluusi nako ne kakuuyo okusota akagaali ako deire okatwala ekyambogo nayitanga muzipanye eyo enfuufu omusana kuba by saa 9 ayinanga okubanga ogenze so that sawa 10 ofuna ekifo eky'omwanjo so egabo omuntu abadde watya nengamba nokanjiye yes nkola emirimu emirala afuna na salary naye ngenda kutandika okufumba sausages era nali nkunganyiza wawo kasente bwe nafuna akasente ako omwezi ogwo nengula essigiri barbecue nengula akatimba nintandika ne packet ya sausage yali nayo cha sausage yali weekend Saturday tetwasomanga walinga y'emipiira packet namba negwawo oba yali yagumu 10 nenzirayo nendeetenda nayo nenjocha nayo negwawo nendyotenda nayo negwawo gane ngamba nkoze ntya nakolanga weekend yokka ngamba nojja funa omuntu agezaako okuntundira naye omanyi business nga CEO yakolanga nnyo nga wendi ate bwe sabangawo nga tekola nga tetambula bulungi oluusi nga zisigalawo naye kyanyamba nalekeranga okuvuga ng'ennya akagaali nga ninya taxi and I could save my energy nengenda ku university nimpunangayo kakasente paka we nafuna omulimu omulala nendaba nga obudde si kyabulina nnyo ate nga n'abaana sibeesigwa bulungi kukola mirimu egyo kati kyandibadde weekiri but I failed to get people to help me support this business kuba naye yali afuna omwana yabeerangawo buli kawungezi namuwange 10 ngo ina kunyamba chicha kiri mu okwocha sausage chusa already zijangole kuchusa sigwa zinyola just kunyola chusa kumuliro no mutemera ekigenda ekifuba nasasulanga nusu 5 kuli lunaku olenti oyo omujja we nakuzira omwami yaliwo Obama mukwano gwange nenkola muganda wange era kakyusa obulamu bwange kuva olwo situnulanga meka kati ago gali madaala kati nkyayo kya sausage zimpunyako nimbirala definitely naye ako sikerabiranga era wabaawo omuntu yetaaga supply nti bano ndi ku mikolo banaye nyetaaga enkoko netaaga ki nze ngenda nga nziriba nga bazisala nga zikuleetera nga ziwedde nje mirimu njikola kinzijako ebitibwa bya njagala ennyama ya mikolo nga ngenda njiriba nga njikuleetera ekyo kiwedde tekijja kunjazako kitiibwa kyange tekijja kunjazako naye ekigatta ku income yange kati tulina okukozesa obwongo omuntu n'abeerawo n'agaba banaye wano wawenyinza okujja emmotoka nosigala ngo otodde hando za busobola genda iriba genda ku internet noja abazitunda bakulira amasimu ngamze ndabyeyo code negotiation byebiremye abavubuka by the way nana kantu koyogedde kawo nti you can start ne capital no however small it is start small and grow big nalaba omuvuka ku TikTok kanti kati byetugoberera byetu following byawo kana nabala bya following so kati mbabulira mu abata following nze bye following oba nkodi bya following nalaba omusajja ku TikTok nga agamba nti musubuzi nga agamba nti osobola okutandikawo business yo kutunda ebyamaguzi nga totaddemu yadde 11 ate ntandika okunganya sente nakuwa ne example kano kawulize yagamba nti genda mu shauri yako batamanyi shauri yako omanyi Gazaland emanju wa Gazaland shauri yako lolukubo olwo luguka ku is it Button Street egenda paka kwa Lua Paka William no the street ever no kugondi ku Shoprite street itamu wete igenda kuita ku mini price na yambuka Button Street kati Gazaland weri wete emanju wayo wete ololukubo olugenda ne duguka ko olulugudo bayita yo kusauli yako yagambe wali abayindi oba Abachina beeretera ebintu okuva ebweru babiyeretera wali amastowa osobola genda n'obagamba njagala kubatundira engatto tugeze engatto balete bintu bingi tugeze engatto kati kino kyenkozenya bakita affiliation marketing
igwe bakusobola okukkiriza n'okuba engatte ezo ebifaananyi mu buli size, mu buli type, mu buli brand. Gwe nozitimba ku mutimbagano gwo noteekako enamba y'essimu yo. Omuntu ono anaalaba engatte eyo ku social media yo ajja kukubira gwe n'engatte oyammeeka weeri. Kale woba otaddeko price, abasinga mwagala nnyo mu comments ziwere nga babuuza how much. Naye wosaako price. Otuseerako price okusimplifying ebintu business. Oli waagiraba nti engato ya mitwalo 3. Omuyindi oba omuchina ajja gikuweerako gumu 2. Ono omuntu agenda agigula ku ggwe. Gwe genda no sente ew'omuyindi. Oba gende ew'omuyindi akuwe engatto ogitunde omuwe sente zo. Ate nako lyose nokaleeta. Yes. Abantu abamu ekibalemeseza mu affiliation marketing and business kutaba na mazima. Exactly. Ensonga lwaki kati kino kanche bagamba abayindi bonna be mulaba ku Kampala Road wow. Yes. Stock gwe mulaba mu maduuka ogwo omungi si mali yaabwe. Yalwana kufuna renti na kusasula abakozi ku profit gyaba afunye ku bintu ebyo byabatunze. Ebintu byonna ebisinga stock erimu bayina we bagijja. Naye obwesigwa bwo buliwa. Tuli mu business eno gye tuli. Naye nina mukwano gwange atunda byamaguzi Gloria big up. Otuyamba nnyo mu business zino ze tukola naddala eza kamera. Ogenda oba toyina sente omuga Gloria njagala kamera bweziti njagala kino. Sente zijja ddi? Ogenda kumpa mu wiki oba ennaku bweziti. Fuba okulaba nti bw'ofuna akasente kazeeyo. Jakezizo kuba oba otaddeko kulebawo oba otaddeko katiyo. Lwakuba abavubuka bamunange tebamanyi bintu bya business. Nekino tukiyige. Tulina okuyiga embala ya business, especially kijja ku business model. Ekintu nkijjako ntya ku profit. Nkijjako ntya amagoba mbala ntya amagoba agange. Ate sente zo bw'ozifuna tezibazizo. Jakezo oli mutwalire okuuma oluganda olwo kuba n'enkyo jja mwetaaga. Gwefuba kulaba nti oyo kati mufunye. Oba ofunye net worth, oba ofunye social capital. Exactly. Asobola okuwa ekintu nga tomwadde wadde 10. Exactly. N'okola n'omudiza sente zo bana mutwalira sente ze. Naye abakola. Bwe kiri. Naye amazima ogaliwo kati abasinga ekibatta ku ekyo butaana amazima. Akijje kugumu kitundu akitunze na nalooza zonna zize. Nalema okuwa omuki? Eyamukimuwadde. Omuyindi sente zo okuwa mu China sente ze. Ekyo kye kitta abavubuka tubeere ba mazima, tubeere beerufu, ate tubeere contented. Emitima gyaffe gibeere mitufu. Omwoyo omuluvu ogw'okwagala ebyamangu tegugasa. Era oba n'omwoyo omuluvu business ebeekulemu. Kituufu. Oba tolina mazima business ziba zikulemu. Ffe obeera n'abasajja n'akwatira n'omubalira omulimu. Nina mukwano gwange. Akubalira omulimu. N'ogumbalira n'omuwa quotation. N'akwata sente zonna ne leba n'amukuwa. Nakuleka weekuba etteke. Awo. Kati oba tolina bwongo olaba ndaba kuki? Kyagwa ku mukibi yasoka mu bbaala. Ndaba kuki? Naye nga tutoose na kujjako nomaz zino zigenda okukola omulimu zino zigenda osasula abaana benaakola nabo zino zigenda okukola kino zino zijja twongerayo zikole kino gwe n'olabira ndaba kuki? Bigenda okukkakana ng'omulimu gukubanja. Abakozi bakubanja. Tolina kyakuzzaako ate tolina awo zankalira nti zosobola okuwa nti oteekemu. Abuzibu bwe buli ku bavubuka. Naye olina osooka n'otula n'obala n'ogamba oke zino ze zino ono ye profit wange ate kino kambabuulire ekyo bw'okikola kikuyamba n'okwakimuletinga profit. Buli w'oyawulako akasente kuŋŋaanya ssente tulina okusevinga. Okusevinga kuno mwe tujja capital. Being honest, abasajja abo abakyalina oba abayindi abo tebaagala kwekuumira mu business eyo. Bwe kiri. Asobola n'okulaba n'alaba ziri gy'okozesa okutambuza products ze. Yes. N'okugamba manyi gwe kati toweetaaga kutembeeya. Njagala kutwala. Weesuubulire. Oba obeere ku base. Tukoze ngenda kweyimirira leeta ebikuwandiika kwebikwogerako. Ofune ya passport, funa address, tujja kuleeteranga ebintu, tunda tuwe ssente, tujja kuwa stock. Ninga watandika na bwesigwa. Zero capital, ninga olina bwesigwa. Osegeera. Bwesigwa. Abavubuka tebabyagala ebyo. Bwesigwa. Abagagga bonna abatandise nga bali mu dealership business. Bwesigwa. Ne ssente abataziina mugamba noonyayo $5 million.
kata zirina nonya milioni 10 by the way akono ke kamuko kabadi abagaga ke batajja kugamba omugaga ajja malaga kugamba nti olaba naffe twatembeya nenga takugamba nti yewolanga ebintu ewantu nga talina nakoze so bwesigwa tubadde ne Uncle D tetusobola suka waawo tujja batumufuna one more time byokwogerako bingi nnyo omusajja ali experienced ebintu byalabye bingi alina side gyensinga okwetaaga nnyo ey'emikolo omwogezi w'oku mikolo so tuna tufunye time endala leero era namukute mavumba tujja kuddamu tumufune twongere okunyumya oba okuttaanya ku nsongera endala olina ky'obuuza oba ky'oteesa oba ky'owabula teeka mu comment section oba katujja batubufuna era tunaba nga kyetaagisa okukola reply tujja kukuddamu. Thank you so much for watching. By the way nga tonnawunzika yes abantu batandikidde mu speed ya gia saba bulidde nzani yes amanya n'eddoboozi bali ku Dembe Douglas yes abasinga bampita engineer abalala bampita Uncle D yerinnya erisinga okuva Uncle D ndi musomesa wa byanfuna ndi musomesa wa byankwekulakulanya oba byankulakulana ndi engineer wa audio visual ebiwulirwa n'ebirabwa nteeka cameras mu bifo by'abantu era gwali eyo nga wendeeteze CCTV installation ennungi abantu bateekayo kamera naye ngamba CCTV installation eri ku standard mu kifo kyo mirimu egyo tugikolera ddala tuli certified n'ebitongole ebyenjawulo Hikvision abali babirabyeko oba mbabiyita HIK Dahua tukola nabo tuteekayo solar cameras eri abalina faamu ng'agamba kati nanga alina faamu ya nsobola oteekayo tulina solar cameras ez'omulembe nnyo esinga abaddewo n'akakisa nandizibalazeeko omukulu ono manyi alina byasobola okukola mu technology we nazibayisisaako n'azibalaga woba okyetaaze you can contact Senior B you can contact me oba mu comment section oba ennamba asobola n'ogiba kuba contact yange agirina nofuna ku mirimu emirungi ng'ebyo byokko bitadde ebbali ndi mwogezi oba mulungamya wa mikolo oba n'omukolo nga gwa mbaga kwanjula kukyala be it in a corporate event we do activations tuzikola product yo netunda bulungi launch yo netambula bulungi nnyo emikono gitambula abamba launchinga meeting z'embaga obaki nenga tulina muntu ayinza kugaidinga tubibaddemu I think now for 11 years ngo ekintu ekyo nkikola nakitandika nkyali mvubuka muto mukama akimpereddemu omukisa kwendya emirimu emirala gye tukola ame social worker oba expertly bye nasoma naye covid yatukyusa nnyo nenzirayo ne upgrading mwebyo bya audio and visual sound ekyasinga okunjigiriza sound yali kanisa church I'm a church boy I'm a church man nzikiriza mu Katonda ni musajja mukkiriza era ebintu ebisinga ze mbikulembeza na Katonda amina oyina oyogedda ne mpulira profile yo nga kuba akafaananyi ndaba nnyo aboogezi ku mikolo ng'ajja n'atandika n'agamba kakati nze nno sisasuza ssente yadde 10 nkolera bwereere era bwe nzija nekkolera omukolo sima busiimi n'ogamba mwami we bamuwe milioni 3 olwo omulimu omulungi gwabeera wakoze gw'okolera ssente meka nze tebansiima busiimi nze nsasulwa saagala nnyo kukoppa nze nsasulwa era nina bamenta bange abamentaringa mu mikolo egyo abamu siba meeting anga nako but I follow them I follow their advices era nsasulwa kuba omulimu gwenkola gwa kikugu beginning from planning omukolo organizing omukolo paka ku execution omukolo egusembera ndala egy'embaga abantu bavuyavuya nnyo kakube kwanjula kasitonnonda n'ŋŋamba ssebo njagala otukulembere tuyina olutabalo lwetugendako kiki njagala otuluŋŋamize gwatukulembera oli side ya mukyala oba oli side ya mwami kyonna kye kibeera I advise you from beginning tulina okukola kino tulina okukola kino obuwanga bwonna kuba tukola research kyekyo nabagambye omuntu olina okuba nga oli knowledgeable okuluŋŋamya emikolo magezi okukola bino bye tukola magezi nebye twasoma magezi naye tosobola kudipendinga ku kye wasoma kyokka waliwo nayagala okugenda ebweru nkuba ekyeyo after covid naye waliwo natulako n'omuntu naŋŋamba gwe tutawaana ojja kuddanga ne mukazi wo bamuzaddemu abaana botasobola kwenka tosobola mala myaka 2 tolina famire eyo ebyadda amaka obugadde bonkanya nenkiwulira bwe nakyogerako ne mukyala wange naŋŋamba kyolina okukola tosobola tuleka wano kati fo n'otuleka otya nendaba point ye ya view ne kye baŋŋambye neŋŋamba Uganda erimu emirimu era ddala Uganda erimu emirimu kati tosobola kunkozesa nga ompa milioni zo 2
ogenda musala montuze I can make that money in weeks. Ankoderekerawo tujja kudda ge mazima tujja kudda tumufune atuongerere embozi eno na tukusingira ddala tujja kudda nga tufokasinza ku bya okwogerera emikolo gyonna n'ennamba yandigyetaaze gikwate bulungi eri 0703 600 755 mu Luganda noti 7 noti 3 lukaaga oba mukaaga 00 755 oba nfuna bulungi nnyo nsobola okubanga nku advice oba nga nkuyamba mu kyonna ate n'abeetaaga ku magezi you need some guidance and mentorship sigaana kuba nange abaagampa sasasula fees obuzibu bw'abantu kutyaga wakati tumukoze otya abamu muyina ebibiina ebyo akwekulakulanya naye muli stuck. Please use the opportunity. Okay. Yep. Tuyanza nyo tuyanzege once again nkunjukiza nti lunaku olwokubiri tubeera ku dda point bar ne buwaya gye tubeera ebeera bucket night ate olunaku olwa Friday tubeera ku Login Lounge Galuga Entebbe ne Sunday tubeera mu kikadde Login Lounge era Galuga Entebbe namwe nneeyo gye twesanga eyo big up on yourself muli baakabi nnyo mwebale kulaba wabula sharing akalinki ako kaweerezeko munno naye abeeko kyayiga mu video eno tuyanza nnyo tuyanzege salute on yourself.